soko wandika erinnya lye bayita mbolimboli. Nze nabagamba nze sitya omusajja w'omuntu nabagambye gwe lumbanzi emmotoka yiyo nagiwaddeyo ekola emisana n'ekiro. Mbolimboli ebyo mulimaze mbolimboli. Omulala bamuyita Kaleefu, kitaawe ye Kalule akola mu taxi. Mazima bano be bali mu Kasolo group. Kakana wandika abanya g'ekola. Oyo ssebo gwe njogerako bamuyita ye Sadi Komanda, akuba okuva ku Kiyembe paka ku Kobiro. Yakakuba omusumba namugambye ajje wano, yatwala ebirabo n'amukuba n'amugamba lwaki taweza birabo, buli lunaku ababbako ebirabo. Olaba ekizimbe kyange ekya Local View, ekizimbe kyange ekya Local View mwenna mukimanyi, ekyemmanga ku kiyumba ekyo babasalaze nnyini n'ebiyumba ebiri wansi kuliko ne landlord bamuyita Kalimu ow'ennyama, awo we basula yepeesi. Bakuba omukazi wano nga Kijagonja Junior yena agenda ku church yafulanga owa boda yamugira kiso kabere chairman nze gaze kansala oyinza okugamba Bakasolo group 10 tebamanyi nze sibamanyi wale chairman atamanyi Bakasolo group 10 adde esaba mulwanye wala abantu abakoze obulungi be basooka obubbi matugga tukwatana mu abazadde nti omwana owanga ayingira ekyesawa 2 ewa manyi n'abaana basusizza emyaka 24 oyingira ekyesawa 2 ng'osula waabwe ojote n'akakadde kalamba kubuuza okajjewa bw'atalina mulimu naye kirala mbadde nkyerabidde amabaala. Ebbaala ziriwo 3 wano, esookera ddala ezikeesa tuddamu ebbaala eya Yudekeesa. Agenza okutaasa omukadde oli nakati alabika ali ku kitanda nga wali naye nga poliisi weeri tulina mashini era kyebakola batandika okuba amasasi nga bava ku poliisi abagenda bakuba bwe bati naye nga bali abaana bakutte embaawo ezanya ku 2 ez'emisuulize bakulisaana. Obuyinza mwagala bukomewo eno mu bantu kubanga obuyinza bunakomawo eno mu bantu ffe twawumula ne tudda ku kyalo tukola emirimu gyaffe oli gyatakusuubiriza naye we are very very technical and very bad. Kyennyini ekiro ekyo kyennyini oyo Yuda asula alwana nabo. Omuntu gwe baali tebamanyi yali tayita ku Local View okujjako kati ffe n'akulengera n'agamba nti oyo musajja muzibu wemuveewo oyo mumanyi otuwulira naye bwe munaakwasa omukono omusaasiza abo abaana kubanga ffe kati tebakyatusaasira. Nze bakuba omwana wange amannyo nakozesa 8,000 okuzzaawo amannyo okiwulira. Kakati bo ne bagenda balumbe oli gwe basuubiriza nti oba ye muzadde w'oli naye gwe kiteekemu nti senga buli lunaku bwe bakuba agenda n'alumba muzadde waabwe bwe tunaatandika eyo tactic nti kale alafa nkuye nti kamere numbe mulishidi zino bodaboda ziyinza mu makubo ze z'ababbi kizibu nnyo kivumbi gw'omanyi okubba. Nze kye nandisabye nti wandibadde nnamba y'essimu bw'oba olina omulimu gw'okola n'ogulira kivumu nti maliriza jangu nkimi okusiba okozesa bodaboda y'ekkubo yeevaako obuzibu. Ogenda n'osanga omuntu ekiro ng'akutte essimu eya smart bwati ng'atambula naye ali bwati. Kasolo group ne bw'abanga abadde talimu kyakubba omuleetera okusagula n'agamba yiiraba omuntu ono atambula kuba ze mbalaba nnyo ku kkubo ng'ali naddala abawala abato ng'ali bwati atambula. Twetaaga immediate response ku nsonga eno. Awo tukola nnene okuva mu bantu baffe ab'ematugga n'ebitundu ebirinaanyeewo.
basebo ne bannabe ensonga eno tugiwe muzinzi ogugimala nga abantu b'amatugga tugiwagire tukolere wamu tusobole okuba nga tugogoba nawokeera y'embeera embi mu bannamatugga bantu baffe bakoye neyagamye neyaze basa Emmanuel Gemanyi konvoyi yali etambula patule abasirikale batambula ne basanga mutabani wange akutte just Rolex kanusu 10 ekasoda mu kisiiro omwana akamujjako omusirikale n'akaluma nga n'omwana akyamula mulina abantu bamuwuliriza ku poliisi eyo naye nga bakyamu olina akuwa information mukwate gundi naye nga yenyinya agamba kwata gundi alina obuzibu ogwenasanje yagala nga akijjayo bwati ngaatugende maama we yenyini yagga nyamba omwana wange. And the other comrades present, the stakeholders mu Nansana municipality. Omuvubuka oyo yennyini alafa yakuba kabaawo wano mutwe zenguzi zino zemula waliwo omulala bamuyita Mahdi yakwata ekibaawo n'akikuba mu mutwe omusali gutufuuwo n'akikuba mu mutwe bw'ati gajjulira nzibi n'okugwa kwange kwe kwawonya omukazi ne bamubbawo abaasobola okumubbawo ntuuka mu ddwaliro nga banjuddewo na kuyiwoza mbuuza omukazi bannayaaluwa essaawa eno omukazi ali mu kutya tasobola kugulawo dduuka lye kyokka nga baali kyakanya naye nga bali kumpi ne poliisi mu kujja bateekako alamu bannaye ofiisa nsaba ekikirize nzekewamazi bateekako alamu from police station alamu kujja kukwata muyaayi olwatuuka amasasi ne badduuka ne beyongerayo oba bamaze okukola ekyabo kiwe essaawa eno gulawo edduuka n'omukkiriza jangu ogulawo edduuka yo jaddirawo yonna baaliyonoonayo ate n'okujja okugulawo edduuka erirye nga tasasula omusolo obuuze ku batuuze NCRO, OC and DPC. Eyaziza mukadde waffe ababisi kaba bulungi ekiseera kyonna ddala byogendamu bw'oyita security meeting tebalabika naye bw'ogamba nti omusawo w'ekikinansi azze kuyikula amayembe era libakola ki so obwekuleko mu ngalo kisirabanganako abavubuka baweranga 30 misana ne bajja bayiika ku kyalo kyange ne bakuba omukyala nga n'omukyala naye talina kyamanyi ne bamukuba buli eyabuuzanga waayo ono mukuba waaki naye yabuuzanga byonna ne bamukuba bonna babakuba bonna nga tetulina maanyi gonna gagamba nti no tusobola okontrolinga abantu abo abaana bali kuno abaana bafuuka bazibu obukyaki nesanga omwami n'omukyala adi akuta mukute ku mukono abavubuka ne bava ekyemmanga abavubuka nga 8 ne bagwa ku bantu nga omanye embwa egudde kamyu ne bakuba omukazi bamwambula naye nsobola okuba nabadde mu mmotoka ne bakuba embwa enti amataala nenyimirira tebantidde ne bakuba ne bakuba ne bituwala naye omuntu gwe bakuba n'asigala mu bulumi obw'ekitalo n'olwaleero akyali mu bulumi n'omukyala gwe bakuba ali mu bulumi waliwo omwami Moses bamumenyedde omwana omuto bamumenye omugongo tagenda kudda kutambula agenda kuba mu kagaali lubeerera waliwo omwana omulala wa afande muganda wange ali wansaawo afande Kigozi amannyo omwana bamukubye namujjamu amanyi oba miva 12 yokasita bakuzuulako buzuuzi balimu no balina amannya gano mugawulirize bulungi bafanda bali wano mulimu ebitiibwa babibajjako dda byaddadde eno kati mukudde eno ffe abatuuze tufunye obuzibu tugenda kwotolinga tutya abaana bano nga tuli wamu ne security abasalwako ensawo ku makya n'olweggulo abakyala abakolera mu butale bakumabanda oba bakolera mu kitundu ekyo naye ekisinza okuleeta obuzibu bassebo ne bannyabo ye mwana waani atumalidde enkoko ku kyalo mwana waani amazze amasepiti ku kyalo mwana waani sijja kugendayo kulumiriza mwana wa gundi bakama bange eyo nsonga nkulu tulabe nti tukolera wamu okulwanyisa crime bano bakasolo group bagenda kubeera deflated. We are going to defeat them and they are not going to disturb you.
nga bwe twakola bano abaana ba ghetto twaba program ennungi ewange eri Nansana naku ezo bafunye bikes pikipiki mpya twazibawadde ate nga bagenyi bakulu ab'olunaku olwaleero basebo ne banyabo nga twefumiitiriza omusezi tumukola ki era nze dakiika ze ntudde wali amannya mmwe mugabawa gundi abamu tetumanyi naye bafaanana nga ne bwe basimba awo tusobola kumanya nti ono yeki ye gundi. Twalinga mu nkiiko ezisooka nga buli lukiiko olutuula luba lwakuba OC poliisi nga tegaananga ekyusa mumukoye nti ye ne maama bukyanganzija oba nakakola na 12 neero ekintu kigaana okukola ki okutereera tesigwa agenda okukola ki twetaaga twefumiitirize tulabe ekizibu ekinene ku kitundu kyaffe kivaawa. Yes, twogedde ebizibu byaffe mu bagenyi era bagenda kukolako ekisoboka naye omulimu ogusinga obunene gwaffe ddala bw'oba okimanyi omwana si mutuufu tuddeyo twogere n'abaana gwe kennyini situka ogende mu baya by'okwerinda obagambe mwogereeko n'omwana. Nina omuzadde gwe mmanyi yawa poliisi ssente basibemu omwana omwezi ogwo naga mumutwale mumunsibire ategeere nti ensi si ki abazadde bameka abatuuka ku ssente eri abazadde ng'asobola okugenda ku ssomero nagamba njawo okubira omwana oyo embooka aga tombuuza yakoze eki naye gwe nkugambye omwana munkubira embooka ameka tulina kansala Namiro Lydia ono nno nga yatwala Matugga apa ku division. Tulina kansala Teopista. They are surrounded. Bagambe bamboli tubasazeeko. RDC tasobola kuba wano, DPC, OC and these other comrades. Ne mulowooza bamboli bana bano tulo wano akuna boli simanyi kifeesi bagambe eri gye mbadde twasangayo n'abasinga bamboli balinga bakambwe nnyo emirundi 15. Okulwanyisa obumenyi bw'amateeka si poliisi si UPDF yokka si bitongole byakwerinda byokka fenna kikola ki kitukwatako. Tweyambisa emikutu egiriwo okulaba nti tuloopa abamenyi baki b'amateeka. Ate bwe tuba tubakutte temudduka ku poliisi genda kuteeka OC ku pressure oba DPC twagala bondi ebivaamu nga mubakola kutinga okuva atukiikirira ku district ya Wakiso. Tulina mukama wange Kana Kambata era alina ebigambo bingi byayagala okuba nga agamba abantu b'e Matugga sasa okulaba nnyo ssebo. Tulina mukama wange mubuweeza bw'Egombe atwala ssentebe w'abavubuka Blue Sawa wali Gombe. Se mukama wange yimuka obuuze ku bantu ate ku luuyi olwo tukwataganyire wamu tutereze ekitundu kyaffe. Teri muntu agenda kuva e Kampala enatete okujja kutereza ekitundu kyaffe ffe ffennyini abagenda okitereeza. Oluusi tukwata abantu wano nga tiratuuka ku parents naye tubagamba nti no twagala obujulizi amateeka agaliwo abakulembeze abali wano era naawe abasobola tutuukire ku ba MP abatali wano mukyuse ku mateeka tulabe engeri gye tusobola kukolamu gino emirimu. Gano amateeka ge baakola gaali g'abazungu baagajja eri ne bagaleeta ne bagateeka mu Afrika naye bwe tukyusaamu tujja kuba nga tutereeza kubanga embeera gye tukoleramu ya Afrika. Mpulira wano mbadde mugamba nti no OC mulungi
era temwagala omwagambye lwaki mubakyusa abalungi bw'aba ali mulungi lwaki wali okasolo tweddeko mumubuulire ekibi we kiri akikonjole